Zeru kwa guswali mujeba liku twali twawumula mati fo lutalo lwe Congo twaluwangula kati oluli kulusha olutandise lwe Sudan kati lwe tuli obbala naye nga Congo, the Democratic Republic of Congo, specifically Eastern Congo, Museveni yabadde atwalidde ab'emu 23 ebyokulwanisa mu nnyonyi. Omanyi Belgium ya deployingayo ba commando eba instructor abali okutraininga M23, manya abali okutraininga aba Wazalendo vigilante group, militia group ne FDLR n'amajega Congo. So basobodde ogikuba amasasi ennyonyi nekka wansi ku kisaawe Bukavu kuba yabadde ereese byakulwanisa nga kasooka ne kajja olumala ne baleeta kati babadde bazokkola reinforcement eri wa M23 obuli obukola obulwana urban warfare ne bagikuba ba pilot omusimanyombo omuna Uganda n'omusudani ne babakola ki ne babatwala babayina in fact amajegese ga Congo kati ge gabayina naye nga Abawazalendo be babakutte ne babatwala. Museveni ali kutta abantu eyo ja deployinga jakola omulimu gwa sikaali kubanga Museveni okugenda Congo essaawa zino kuba Abannayuganda kiri balumya mutwe bw'ate lwaki gavumenti ya Congo yakkiriza Museveni okuleeta abasirikale. In fact Kisekedi mbugezi bwe kati kamba yambeko okukibreakinga down. Omanyi for us we were taught to critically think and analyze. Okay? Ate si kwesuma naye ndabye nga Abannayuganda bangi kibalumya omutwe n'aba Congo omuli ne kano kakinyoonya akazeeya akatuusa akamanyira pulezidenti waffe Mbu Muhutu we kakinyonyi gwe nakuwulidde ng'oyogera mbu ate lwaki Kisekedi akkiriza amagye ga Uganda okujja Congo. No, Kisekedi si ye yakkiriza. Ensi za Afirika zonna ezifunanga bwetwaze era zikyazinira mu ntoli zezo ensi zikirimaanyi. So kati Bufalansa ena interests zaayo e Congo. Emmanuel Macron yatula ne Kisekedi n'amugamba kiriza kana akayiringu ka Museveni kaleeta abasirikale bateekewo oluwonko wakati w'ebibinja ebirwanya ebiri e Congo ne Total Energies eri okusima amafuta along the Albertanian Rift. Kisekedi n'amugamba sisobola mukkiriza mpozi nga n'amagye gange galabira ddala byakola. Oba mukategedde akola obwasikaali bwe akuume interests zo naye nga n'amagye gange gakola ki weegali galaba saagala akole fujjo tumwesange nga atulumbye. Era amagye g'e Congo aga FADC ebyo bye babalimba mbu simanyi balina endagaano gye balimu mbu balwanise ADF nedda baliwo ku monitoringa biki bamasinali Museveni be yatwala okukuuma interests za Total Energies eya Bufalansa French Oil Major nti tebasukka we babagamba. Olaba kati yaleese ne simanyi Thomas Lubanga ebya ADF ayagala biva akajja asembera mpola. In fact most of the okutta abantu yali oku masterminding mu kubatta asacrificinga mu n'abajasibe. Okay, mu Lubanga simanyi kodoko ebyo tebiriyo. Babadde bakozesa olukujjukujjo aba M23 obwasigala mu Eastern Congo tebuyina wadde obyoko leero ewalikale emundu esibye tukutawazalendo kyebukola bali bujjamu we babujjamu kuba kati ffe twagala genda South Sudan eri omulamwa. Odinga Amerika ye yamusindisa egendera beki bamugambe ta macha n'agamba Odinga sinze yasibye macha sinze yamusibye akayiringu ka Museveni ke kamusibye era n'abajasi baako bekaleeta wano be bakali. Odinga najja wano n'akagamba ate omusajja ne keebuzaabuza ne katandika okwebuzaabuza. Odinga n'akola lipooti nti international community eyingirewo. Mujjukire nnate eri awo Kenya. International community eyingirewo
kyasuuse chairman African Union Commission n'agamba ngenda sindika tiimu ey'abasajja abagenzi bagende bakole mediation wezigaana military strike anytime from now ekola ki eyingirawo kati kabadde kefudde mbu kali busy wane South Sudan wekakutte ennyonyi kagitwala ebukavu bagikubiddewo amasasi Katonda yabayambye bagikubye mu mbeera destabilizing bebe muwulira mbu ennyonyi ba pilot ba Uganda babawambi ba pilot nedda babadde batwalidde bwa M23 byakulwanisa essaawa yonna Kagame kabadde kalina ekibinja ky'abalwanyi kye kakozesa okudestabilizinga Burundi ekyalo editabala era nabo bwa M23 butuusi nga kabuteekamu ssente destabilizinga Ndayishimiye ne kuva ne ku Nkurunziza era kaabikolanga kakati baagala kukozesa Burundi nga gundi kyova olaba security bukavu eri tight mu buvoobo mwe basoboledde okukwata obwo bupilot babubuuziza babugamba badde batukozesa mbu tuleetere bano ebyokulwanisa bye buli okwogera kati Congo is a no-go zone for Kagame. In fact, any time from now era nkiddamu Museveni ne Kagame bagenda kubibwa jeke webawo n'okubibwa jeke basasini bakyaliko Kagame ye ICC omulamuzi Lydia Mugambe bamugambye ayogere biki bye yalaba kubanga she's a legal officer on International Criminal Tribunal for Rwanda enoonyereza ku 1994 Rwanda ni genocide kati buno obuyiringo okwagala omukakanya bwamuteekako ekisango nga Museveni we yakola sejjusa akayiringo ka Museveni we kakola tinyefunza nga agenze mwekizairo atandise okwogera ebyamaneka mugamba ngenda kuimplicatinga mu ICC nti wakola ebikolobero ku bantu mu Northern Uganda kwe kugenda emayuge ne koogera bye kaayogera mbu UPDF committed atrocities to people of Northern Uganda. That process sejjusa naye kuba mutima n'akomawo ng'atyo okumutwala mu ICC. So Kagame ne Museveni essaawa yonna South Sudan okozesa chemical weapons okozesa emmundu eziwanda omuliro n'ayokya abantu abanwe eyebadde ethnic cleansing of the Nwe people. Era abanu mwebale nnyo big up kinsanyusiza nti mukijjukira nti Western powers zamukozesa okunyiga Gaddafi n'okunyiga Garanga kubanga Andrew Mwenda kojja wamu oza akugamba senga Museveni teyawa Garanga helicopter fum Garanga yali badde mulamu Adi Museveni not given Garanga junk helicopter Garanga would have been alive, so he analyzed the Garanga. And today he wants to analyze Dr. Liaka Mache. They have failed actually to analyze Tshisekedi abazanye smart. Newe bwalese buno busimanyu bu Jackson. Ronnie Jackson kano ka Congress man. Oh, eri lobbyist team ba Monteg. Tshisekedi jaina kabiriti. So abana Uganda nawulidde amawulire agava ebungereza bagamba opposition erina okukola balina okwekolamu ekibinja ekikimu beegatte akayiringo ka Museveni we kabitegedde katandise okwactivatinga buno buwinikiza oyo winikiza yafuna $2 omusango gwe kaseese ku ICC bagutte in fact kyekyava n'okubeera nga teyaddamu kwesimbawo ekyo kikolobero ekyo kiwinikiza ekyo buno buwini bya nyima bano ba Mike Mabiki Msimanyi ono owabidandisa ebyo byonna buyiringu bwa Museveni opposition ya Museveni badde ya creating about. So abaana abavubuka muveyo mukole ebibiina by'obufuzi tukoteekawo some sort of alliance kuba wana alliance tesobola kukola kuba obubiina bw'opposition obusinga Museveni yabadde abwetirawo nga bukolera ye ate Bungereza egamba ngera we bakikola ku Besigye n'Amama Mbabazi bagala opposition unity. So Bobby Wine, do your best to galvanize opposition unity, but you are dealing with Museveni morals within the opposition. Bamugisha muntu babesije mugisha muntu wa commanding okutta abantu mu Northern Uganda tewetondanga teba odinganga accountable tovanga yo kubyogira eko kwesirisa omale weyibula mu bugisha muntu bonna buyiringu